era woba olina omuntu nga yazzeeko ku intaneti n'akugamba nti amaze ennaku 4 ng'anoonya ekyokulya naye nga kibuze nga ssente azirina nga teesobodde kumuyamba, kkiriza omuntu oyo byakugamba. Mobile money zaavaako till now tezinnaddako. Abantu bangi nga akasente olumala okukola akakunganyiza ku mobile money. Naye ssente olwaleero zalemera ku mobile money, tosobola kujjayo. Kakati saasira omuntu nga zino nnaku 4 yali teyeetegese, taguzeeyo mmere giteeka waka, obusente bwonna bwina ku mobile money, just not ezo family zifudde enjala ate nga zikyafa enjala, bayagayaga ekyokulya naye nga ssente baziyina ku masimu gaabwe tezisobodde bayamba. Naye nga eyo mpiseeyo buyisi, nja kwongera okuba nga munange nyongera okuttanyaako maaso awo. Ate waliwo akatambi ka mwana muwala akali mu kuyitingana nga bagamba ali Jordan, yeetaaga okuba nga akomezebwawo ewaka mbu yavuddeko waya. Naye nze bwe mpulira omuwala ono ayogera nga naye bwogenda omulaba mu katambi. Omanye ebiseera ebisinga waliwo situation gye tutuukamu ng'ogamba nnina kwesuulamu ddalu. Bano abantu okunnyanguyiza njagala kuddaka, bwe mba seesuddeemu ddalu embeera eyinza okutabuka n'enfiira wano. Kati omuwala ono bwe mpisa eyiseeko mu comment section, abamu nga bagamba naye ono nga mulamu ono alinga atali mulalu. So anyway, abalabi bange naawe salawo, muwala ono mulamu oba si mulamu? Ye abaffe ne wabeera nga mulamu, bw'aba ayagala kudda waka dde waka, addizibwe waka, kubanga kyemmanyi nti omuntu agenda okusalawo gamba nti ngenda kukola aba ayagala. Kati bw'atuuka eyo n'alaba nga tekigenda mmukolera, bamutadde eka. Kyobola nze bagamba nnyo. Anyway, nja kukyongerezaako maaso awo. Kasooke tuzannye akatambi ka mwana muwala ono, obeeko ky'oyogera naawe. Tovaawo, tukomawo, teweerabya nti twewa amagezi nga bulijjo. Vidiyo gimpereka like, oyinza n'okomentingawo ate nga bwe tweyongerayo. Abannanga abali e Uganda, mulekerawo okuleeta abaana e Jordan. Nze ndi Jordan. Bannanga ono omwana teziriiko. Bannanga abali abasobola omuyamba mumuyambe. Ono omwana teziriiko, abasobola omuyamba. Olina muno bambugumya. Abasobola omuyamba bannange mumuyambe. Pozi company agent wa yani? Lawrence. Office eriwa? Eri Rubaga. Bakoze ekyo byonna byogere. Nze namaze ennaku 3 nga neebaka ennaku 3. Nze ennaku 3. Amannya go gwani? Asimateri. Ewamwe ewaffe Kagadde. Yogera buli kimu. Ng'omuntu bw'ozuukayo naye nga n'oyeebaka ngo basuzaako ebyoma biduduma. Ebyoma nga biduduma nga bino ebikunyogoza ebikunyogoza nga ebikubugumya. Ebikunyogoza ebikubugumya. Kati nenzuuka nze ssuuka nga ssaawa 3 naye bagamba mumaze. Ne bagamba tumaze. Basooka kunneekengera nze neebase ne boosi wange omusajja naye nga saayebaka naye banneekengera. Naye ekirooto nakiroota. Nakiroota ekirooto. Naloota ekirooto. Kati no gamba agent. Mbakulisayo mu katambi ka mwana muwala oyo nga naye bw'omulabye. Ndabanga sister ono ayinza okuba nga si mulalu nga eyamukutte katambi bw'agamba nti mulalu, koze ebintu byonna abiddamu bulungi, olaba nga bwe kye bamubuuza akiddamu bulungi. Eyinza okuba embeera nga yamuzitoyeeko n'agamba kati kyenzizaako kola kwe kwefuula nga munnange agudde eddalu mbe nga nfuna okuyambibwa. Nze nyongera okubiriza bankuba kyeyo nti ebiseera ebisinga oba oyagala okutaasa obulamu bwo, oba bw'obanga mu butuufu oyagala situation etereremu, waliwo ekituuka ng'ogenda kubeerako ewayo ogenda kuzeggyako ng'abantu abalina okuyamba bagenda kutegeera ezo companies ne ba agent aba batambuza
ebiseera ebisinga oba tewejjeeko waya ate olaba ne wooba ozejjeeko mulimu abamu nga bakalubo. Bw'oba oyagala okutaasa obulamu bwo making sure nti okola ekisoboka kyonna okutaasa obulamu bwo. Kasita otakwata kaso, tokwata kambe kasonga mu bboosi wo, tokwata kintu kyonna kissi nti okikube mukama wo, nedda. Niyo oba kwekola ki kyonna oba kwejjako waya zejjeeko osobole okulaba munange ng'embeera etereera. Kati sisita simanyi gw'oba omulabye otya naye nze ekyo kyendaba naye nga ayagala buyambi yeetaga kuddaka. Simanyi butya nze bwe nnyinza kutuuka ku muwala ono naye ngezezzaako okuba nga nnoonyaako ku mukyala eyapositinze vidiyo eno tulabe butya bwe tuyinza okukwasaganya ku sisita ono ne tulaba ki ekituufu kye yeetaaga oyagala kuddaka oba yeetaaga embeera emu ebe ng'egonjoolwa tulabe ekigenda mu maaso. So oba nga naawe omumanyi oba ng'olinayo owooluganda lwe yenna gw'omanyi osobola okuba nga munnange omuconnectingako, oyinza omusindika n'agenda ku TikTok n'anoonyaayo Maggie Kyeyo Initiative oba mu comment section yawo ngenda kuba nga nteekawo ennamba yange ey'essimu ne tuba nga tufuna abafamile oba omuntu butereevu eyapositinze vidiyo eno tulabe yafunye obuyambi oba tannafuna buyambi, tulabe nga naffe tubaako ettaffaali lye tugattako ku sisita waffe okulaba nga afuna okuyambibwa okudda ewaka. Kale ate nga mutusabire nnyo mobile money ziddeko baddiya, gwe kyomanya nti abantu bammwe bali eno bali mu kuyaggayagga, bayaggayagga era abamu kyemmanyi nti bavudde mu kibuga ne bagenda ne mu kyalo, kuba mu kyalo oyinza okufuna ku muwogo, oyinza okufuna ku lumonde n'onywerako amazzi ate embeera nebeera nga eteera. Naye abali mu kibuga ababadde batakuuma ssente nkalu mu nnyumba just not basafalinga. Tusabe Mukama sange munatuukira enkya nga mobile money zizzeeko. Ndowooza byebyo oba nga mukwano olinayo ekibuuzo kyonna osobola okukiteekayo awo mu comment section ne tuba nga ate tukiddamu nga bwe tunaaba tusobodde. Waliwo abakyala abambuuzizzaako mu comment awo nti how can we register with Kyeyo Initiative Uganda? Kati bwe yeetaaga okujoininga ekitongole ekya Kyeyo Initiative Uganda wonna woba ogenza otusanga ku Facebook, otusanga ku TikTok, otusanga era ogenda ku TikTok oba ku Facebook n'osaakinga Kyeyo Initiative Uganda ojja kuba nga otufuna. Ennamba zaffe ez'amasimu zibeerako bulungi nnyo oba tusobodde gendayo kaloogo koolaba awo ku screen yo kuliko ennamba zaffe ez'amasimu osobola tukontaktingako naye nga just nti if you want to register with us olina okusindikayo omuntu wo najja ku office yaffe oba next of kin oba mukwano gwo oba mwami wo oba senga ojjajjawo yenna ne waba mukwano gwo nga osobola omusindika najja n'akuregisteringa ku office yaffe. Tusangibwa Nsambya gwe wotuuka abava ewala ng'ogenda kujja mpaka mu paaka oba paaka mpya oba paaka nkadde gwotuuka awo funa ka booda oba omuntu wo afune ka booda abagambye nti ngenda Nsambya ku Crafts Center. Bw'otuuka ojjaba otuna ku level ku bizimbe biriwo tuli ku level 2 era ekipande kyaffe ojja kubanga okiraba office zaffe we ziri awo waggulu. Oba bw'abanga tamanyi Nsambya ku Crafts Center mugamba akulete Ensambya ku Sharing Youth emanyikiddwa nnyo Nsambya ku Sharing Youth era bw'otuukaawo otukubira ku ssimu zaffe z'olaba ku screen secretary waffe aba asobola okuba nga akulengera oba akupiikinga waawo oba nange oluusi ntera okubeerawo ku office oyinza okunkubira balina ennamba yange y'essimu oyinza okunkubira ate mukwano ne tuba nga tukwatagana. Mu video eddako nja kuba nga mbabuulira requirements ki ezeetaagibwa ng'ojja okuregisteringa naffe kubanga tulina personal information gye twetaaga company information twetaaga bosses information so byonna ebyo tubeera tubyetaaga teweerabira mukwano. Mu video eddako nja kuba nga ate mbebayisizaamu nnyo naye nga nkuba teweerabira ti obulamu bwo kya muwendo nga bwe wava e Uganda ng'oli mulamu making sure ti okomawo ng'oli mulamu. Faayo nnyo ku bulamu bwo kyonna ky'olaba nga mu butuufu kigenda kuleeta damage ennene ku bulamu bwo tokikkiriza.
fuba okulaba nga weerwanako, fuba okulaba nga weeprotectinga. Bw'oba tokisobola beerako abantu buddukirako babe nga bakuyambako. Abantu betukolera bakwetaaga ng'oli mulamu. Era kyova olaba nti mugenda ku zimedico ne bakukebera okuva mu byenda, ne bakusikaninga omubiri gwonna, ne bakukebera omusaayi, ne bakebera buli kirwadde ky'omanyi. Beetaaga omuntu omulamu. Kati w'obanga baakukebera bulungi nnyo ng'oli mulamu toliiko kamogo, omufirisuuti bw'aba nga ayagala okukozesa omuntu omulamu, naawe nga bwe yeyagala omuntu omulamu, bw'otuuka mu nnyumba eyiye buli kyolaba ekigenda okukuleetako damage, mugambe nti nedda. Ebiseera ebisinga twetaaga okuyimirirako ku bigere byaffe, ng'ogenda kuyimirira. Omufirisuuti buli lwayagala okulinnyako n'okola bw'oti, buli lwayagala okulinnyako n'okaaba, tagenda ku stoppinga, nedda, agenda continuinga n'ekyo ng'akikola. Naye buli lwayagala okulinnyako naye n'omulaga nti munnange omanyi right sizo, ogenda kumuwangula. Era ojja laba ng'abadde akuleetako amampaati mu ntandikwa ng'atuuka nakkakkana, atandika okulaba ng'omuntu. So, twefeeko nnyo bankuba kyeyo. Obulamu bwo kya muwendo, obulamu bwo kya ttendo. Vidiyo eno katugikomye wano, mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde mpaka wano eno ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Towerabira kulayikinga, ku commentinga, oboolyawo n'okusharinga, ate era munnange newonkondako kagambaawo subscribe n'otegattako oba okoze ekya ttendo. Channel eno yabankuba kyeyo okusingira ddala tuyisaawo bintu bya bankuba kyeyo. Mu mbeera bw'etyo ate ne kituyambako okubanga munnange tutambulira wamu ne tumalako contract zaffe ne tukomawo nga tuli balamu. Mukama bankumira nnyo, atakumira mpeera, amanya gonsigala nga nze Magi tegakyuka. Bye bye.